omuntu ali mu ddwaliro gavumenti emujjanjaba okitegeera gavumenti emujjanjaba ate omujjayo mu mbeera eyo really that is inhuman. Okay? I don't mind what anybody says or yenna gwe kikozezza agende yeetuge but ekintu ky'ebifaananyi by'omuntu nga is in a critical state kikyamu. Okay. Chiringa nalina abantu bagala bifaananyi nalina omukolo gwe naliko nga best man kuno okukyala okuli easy kukyala kuwo ng'omugole yangambye teri wa family alina kuba kifaananyi omukolo gwe gwali wa omugole gwali kayaza byali yiri road nali best man oli ali mugole nangamba teri kuba kifaananyi mogenda binyumya sendi kaddiwa ekituufu kirabika oli mutuufu ekifaananyi kyabakanze nnyo naye ate temwerabira nti ffe ekifaananyi ekyo tukirabanga ekyamagero era tukikubirako etteno ne tugamba nti amiina kuba twali tetukisuubira nti kisoboka okuddamu okufunikibwa mu mbeera ng'eyo. Twatukako ku mbeera nga tetulowooza nti Ssejjirinya aliddamu yadde n'okutuula ku buliri si mu ntebe wabula ku buliri nga ffe tulowooza Ssejjirinya ne bw'anaaba awazeewazeeko agenda kubeera nga yeebasenga ku ndiri nga takyasobola kuddamu kwesimba. Tetwalowooza nako nti Ssejjirinya asobola okuddamu n'ayimirirako ku magulu g'abiri. Tetwalowooza nti Ssejjirinya asobola n'okwekakaba n'afunye ekikonde n'agamba nti nkyayina amaanyi. Wallahi ffenna twatuuka Ssejjirinya nga tulinga abamuwaddeyo mu mikono gya Katonda ne tugamba nti agenda kuzza bibye. Ne tugamba nti Mukama Katonda bw'anaayamba anaamutuddiza ng'ekituufu kiri nti bw'ogenda okulaba Ssejjirinya mu ddwaliro omuntu n'akubuuza nti omulwadde alese ali atya nga bw'omulimba nti ali bulungi ne Katonda kuba bbalaayi n'akubonyaabonya kubanga ky'olabye si ky'oyogedde ate nga Bayibuli yatugaana okulimba. Ng'omuntu bw'akubuuza omulwadde olese ali atya omuddamu nti eri teri muntu nga teera ekituufu tewaabanga muntu. Kakati olunaku olwaleero Ssejjirinya ow'omulabira ng'asobola okuyimirira ggwe n'akutiisa saasira ffe abaamulaba nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Sijja kunenya ekyo ekifaananyi kyo kitiisa n'ekitiisa oyo atalabanga ku Ssejjirinya we yajjira. Kitiisa oyo ataamanyako ku mbeera ya Ssejjirinya gy'abadde ayitamu wabula abadde amanyi Ssejjirinya ky'abadde ayitamu yakubye aleluuya. Yagambye nti Omukama w'amaanyi, Omukama wa ttendo nnyo, ekitiibwa n'ettendo bimuddire kubanga Ssejjirinya gwe yalaba ng'amaze omuwongayo mu mikono gya Mukama. Ne Ssejjirinya gw'alabye olunaku olwaleero banjawulo nnyo. Olaba Edisendi, ffe tutera okugamba nti eyali afudde bw'alemala okuba aleluuya. Ekyo ekifaananyi tukiweera Mukama Katonda bujulizi. Kubanga naffe bakama kwogera twakisuubira nti kisoboka okuddamu okufunika mu ngeri ng'eyo nga Ssejjirinya ayimiridde ku magulu g'abiri nga Ssejjirinya asobola okwetengerera. Otherwise nga tonnafulumya statement ng'eyo waalisoose ne weebuuza Ssejjirinya yajja atya. Bw'osanga omuntu ng'alina omutwalo gumu nga gw'olina kakadde tosooka omuvuma obwavu sooka onoonyereze kuwa gye yava ku biki by'ayiseemu oluvannyuma oyinza n'okumutendereza nti omusajja ono musajja okuba n'omutwalo ku bingi by'ayiseemu. So munnange Ssejjirinya abadde mulwadde wanjawuloko ku balwadde b'obadde omanyi. Abalwadde b'obadde omanyi beewe be muziika ngo gakale wuuyo abadde yenna atiba butibya ati abadde yenna akoze ettama abadde anyirira. Nedda Ssejjirinya badde mulwadde wanjawulo ku balwadde b'obadde omanyi. Ssejjirinya neewuunya ne Mukama Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye okulaba nti eddakiika 45 oba essaawa ennamba gye yamala mu bwengula nga bamuleeta e Nairobi okujjanjabwa wallahi teyagifiiramu nga teyagifiiramu yatuuka mulamu. So munnange kuffe abaalaba ku Ssejjirinya abatunula ku Ssejjirinya w'emyezi ena emabega ne Ssejjirinya gwe tulina olunaku olwaleero tukuba aleluuya.
munnange waba kirumira bagagga nnyo era asingayo obwavu alina ka benzi kyokka ewaffe asingayo obugagga alina ka pikipiki ka mmeeti tubeera bagagga naffe mu ngeri yaffe okusinziira ku bwavu bwewaffe kakati Sseggirinya wano we tumulaba ffe tulabanga we tulina n'okutandikira okukubira Mukama Katonda ettendo kubanga tetwamusuubirawo yadde awaddirira kuwo tetwasuubira nti alituukawo tetwasuubira nti Sseggirinya asobola okuddamu okwesimba obusimbalaala tetwakirowoozaako nti Sseggirinya asobola okutuuka n'awanirira omukono gwe eyali takyasobola nakuwanirira kamwake for 5 seconds ayasame bateekekayo akajiiko k'emmere ng'aliira mu mpiira twakisuubira nti Sseggirinya eyali gwe tukyusa obukyusa tumukwate tumukyusa atunule eri bambi sooka omutegulemu katono bwataddeko mu maaso tumutega akato nti Sseggirinya oyo yayimiridde olunaku olwaliro ng'asandise n'okutambula okwetooloolatooloolakaawo munnange waliwo abalaba Sseggirinya ng'omununuzi waabwe waliwo abamulaba ng'omuwagizi waabwe waliwo abamulaba nga MP waabwe waliwo abamulaba nga ekyenjawulo gye bali ng'ate gwe omulaba ng'omuntu gw'omanyi kakati gweyo statement ogikoze olw'okuba Sseggirinya omulaba ng'omuntu gw'omanyi naye wabaddewo buli lunaku abo balina omukisa ogubeerako n'ennamba zaffe oba naffe be tulina omukisa okubeerako n'ezaabwe ababadde nga batubuuza buli lunaku Sseggirinya ali ata naffe ne tubaddamu abo be tulina ezaabwe ne tubeerumira nva kulaba mulwadde naye ali bw'ati naye nti si Uganda yonna nti eyina ennamba y'omujjanjabi si Uganda yonna nti eyina ennamba yayeekolera si buli muntu awagira Muhammad Sseggirinya nti ayina ennamba yaani nti asobola okufuna first hand information mu kabox wallahi information eyo ng'ebadde erindiriddwa abo abamwagala ate abamwagalira ddala kakati mmwe ababeera bamumanyi obumanya muyinza okukitwalira ku sayidi yammwe endala naye abo abamwagala nga bamwagalira ddala bamwenyeza naddala abo abaawulirako nga tubagamba nti embeera gy'alimu eno teriiyo muntu g'obadde okimanyi nti Sseggirinya Muhammad abadde atuse ku mbeera ne bw'oba ggwe nga yeggwe abadde ayagala ekifo kye n'otandika n'okukubirawo ebipande nga ggwe abadde ayagala ekifo kya Sseggirinya atuuseeko mu mbeera ng'osobola okukuba ebipande singa oba omutunuddeko oyo Sseggirinya gwe tubadde naye ono Sseggirinya gwe tulina olunaku olwaleero asobola okulya kamere asobola okusituka asobola okwekyusa asobola okwesimba asobola okutambula wadde nga tasobola kutambula kiwanvu ono wanjawulo gwe tulina weewaawo nti tannaddamu kubeera muntu oli tannaddamu kubeera Sseggirinya oli gwe walabanga kwanika atisa akalakata oli gwe walabanga ng'adduka emisinde ng'abapoliisi bamugoba oli gwe walabanga asomeddwa ey'akamulali tannaddamu kuzimba kubeera oyo naye nga bwe tukyayina ono atulaze essuubi nti ne kwoli gwe twalina oba kwoli gwe twagala tugenda kumutuukako era tekyetaagisaawo aleeruuya era teweetaagisaawo okulaga ettendo lya Mukama munnange tewali muntu yenna asobola kubeera na kigenderwa kyakulaga mulwadde mumufunireko likes ng'oggyeko ofuna opondo omugagga yekka eyakabappa nti mbulira omugagga gw'osobola okugamba nti wuulya bbi 10 kirumira Bobby ku likes maama ye anaabeera mulungi omu kaakati waba yabadde anoonya likes ani yabaddewo mu budde obwo ate abadde ye ani eyabaddewo mu budde obwo ate abadde ye munnange Sseggirinya Muhammad waffe tewabaddewo nsonga yonna emuteekesa mu kamera okuggyako ey'okulaga ensi nti bannange muganda waffe ateredde bulungi nnyo mwebale kusaba mwenna emitima be gibadde gyewanise muganda waffe wadde tannateerera ku 10 ku 10 naye atandise okusimba oba ntegeerekese bulungi mwami Edisend otherwise muli mutya mbeere batwala malidadi saana nange gye ndi Mukama Katonda akyalunze tusisinkane mu Uganda empya si kaseera kawanvu nnyo musimbe ebitooke